tugenda kukananira omusumba Bujjingo asinzidde mu kusaba okw'olunaku olwaleero nakakasa nti Katonda agenda okusumulula abo abayita awokya ate era n'akinoganya nti omutonzi agenda kuswaza abalabe. Mu kusaba okwa buli Sunday ku kanisa ya House of Prayer Ministries International abakkiriza beeyiye ku ttaka ettukuvu mu Bwonje nga kati bakkirizibwa okukuŋŋaana nga bwe kyali. Mu nkola ey'omusumba Bujjingo ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International ayanjulidde abakkiriza bannyina nabo abazze okwetaba mu kusaba kwa Sunday. Omukazi ow'ekitiibwa ono yazaala Bujjingo. Taata yasigaddeyo ali ku TV. Njagala asooka azzeemu taata amaanyi amutegeeze nti tuuse bulungi balina laavu. Twamugambye addayo mu gwa musaavu n'agamba muweereze emmotoka ereete baze. Kansooke mbuulira omwami wange natuuseeyo ndi bulungi Oluganda alutegeera. Bannange leero simanyi nekyenyiza kwogera essanyu linsusse ebyokukaaba kati biremye. Bannange abooluganda Mukama yeebazibwe era Mukama tumuddize ekitiibwa n'ettendo. Abakyala bano abasatu bakulu nnyo mbulamu bwange ne waliwo abalala bessirabangako nnyinayo bannyinaza abalala nga sibalabangako nabo nga tibandabangako naye at least bano ababiri bajja enkolagana yaabwe n'emulamu waabwe matabuta. Mu kusaba kuno omusumba Bujjingo asabidde ssente zijje era abakkiriza beetoolodde ettaka ettukuvu nga basaba okusumululwa emikisa gye bayiikire mu mwezi ogwa May. Gusika omukisa gwa Mukama era nga betusaba omukisa gw'omwezi guno eyatandika omwaka yanaagutumazaako eyatutandikira omwaka yanaagutumazaako. Omusumba Bujjingo mu bubaka bwe agamba nti abatasobola kukola kyokola tebalina kukujja ku mulamwa. Ebintu bye bakukola nga bakukomerera bye bikufuula kyoli. They keep pinpointing at you. They keep finger pointing at you. Buli kibi kyonna baagala bakiteeke ku ggwe era babireeta nga bamanyi tojja kusurvivinga. Mukama n'akubeerawo n'akuyisa mu muyaga gw'ebigambo byabwe. Mukama n'akubeerawo n'akuyisa mu muyaga gw'ebikolwa byabwe. Ogenda okuyita mu muyaga gumu ebiri esatu nga wagumye dda nakugamba nti akaseera kateekwa okutuuka nga problem ekumanyi nti gwe problem. Omusumba Bujjingo ategeezezza abakkiriza nti abaagala okubaswaza be bagenda okuswala amaanyi ga Katonda bwe gabaawo. Nyina amawulire amalungi buli ali eyo ng'akola enkwe z'okuswaza yagenda okuswala. It is just a matter of time. Kaseera buseera eyali akwagaliza okubulwa w'oyita yaba abulwa ekkubo mu linnya lya Yesu. Eyali akwagaliza okubulwa w'onywa amazzi yagenda okubulwa amuwa amazzi. Kubaagala okuubisibwa abalabudde nti tebaganya sitaani abakkiriza abayita awabi bakusanyusibwa Katonda. Nyina amawulire amalungi buli muntu ayita mu mbeera embi Katonda agenda kukusanyusa. Mukama agenda kukusanyusa. Ekyo nkikakasa. Okubonaabona tebakuliwadinga na kubonaabona. Okubonaabona bakuliwadinga na kusanyuka. Bino byonna abyogeredde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani mu kusaba okuguddewo omwezi ogwa May okwa buli Sunday.